alaze ensi yonna 7 akyafuga yasobola ab'ekiboga bamanyi Nankabirwa yasobola buli lutalo kati covid oyogerako lwaki abalala badduka dda haiza nakuleetayo wadde kiro emu ey'akawunga kati nze covid nga mubivuma atanzisidde wange mu covid mwotukuliddeko ekimotoka covid alese ne bawuza eyamaze eri yo covid fe tuli basanyufu mu gwennyini covid ndi mu kulunda nkoko kugamba covid aleetedde okuyinga abantu baavuye Kampala bajjira ku biroole ajjira ku kiroole nga yeekwese okwo eyeesogga emuwanga eyeesogge kati bali mu nnimiro abali ku ssomero bali waka abantu bali mu nnimiro bali mu kulima era atalimye wayise ennaku nnya n'essaawa 15 wenkoledde akatambi kano oluvannyuma lw'okukola akatambi akaasooka nkyaddeko ew'omukyala Nampala oludda olukulembera eggwanga lino olw'NRM Ruth Nankabirwa nali munyiivu nnyo emabegaawo nga ndabye akatambi akajja mu investigative journalism waffe gye tubeera n'aba akatutuusaako abaali bamuliraanye amangu ago akatambi akatawulika bulungi nze ng'omuweereza akola investigative journalism twewa ebbeetu okubeera nga tubaako ekintu kye tukyusa kasa tulaba nga tekiri mu nsa mu community nabakubira akatambi ennaku nnya emabega n'essaawa 15 nga sinnakola kano nga kaliko omutwe omukulu akatambi kaanise minisita quote nze covid nkyamwetaaga minisita akudaalidde bannayuganda kati kino kinkase okunoonya ku minisita first of all nali ndowooza minisita Nankabirwa tatuukirikika mbadde manyi bali mu bire ofisi zaabwe ziri mu ggulu nga bwe twayogera wali eri PO Box 7 waliwo bannaffe abeekalakasa nga ofisi ziri PO Box Kabalaza kansooke nkubuuze kuuli otya owaaye gye tuli tuwambaza oluganda lwenja okukozesa ikanka katuli bakinyomo okupatikana kubeerawo nga toli mu lockdown nti okeera kumakya n'ogira naye kuno okuwambaza kuba ojjayo omutwe bw'oguzaayo eri munda ne mu lockdown olina okupatikaniramu okulaba nti survivinga gwe mubala gwa buli muntu ayagala okukulaakulana okupatikana buli kaseera obadde mugundivu mu by'obufuzi ndowooza ngeri gye nkufunye omulundi gwange ogusooka siriddamu kubuuza bintu bino otandise dde ebyobufuzi bakuzaalawa oli Munnayuganda oli kyereeta wajja buzi ozaalibwawa osomeddewa ekyo nakyo kinantwalako eddakiika entonotono ndowooza era mmwe simanyi wajja obadde naye nga nze nzaalibwa Kiboga bazadde bange era nabo baazaalibwa Kiboga ate era Kiboga gye nasomera Bamsuta Primary School, it's a somero lya Church of Uganda. Naye nasufuna omukisa nenvaayo ngende nabisunsa. Somero lya Abasiraamu. Okubanga side emu eyange. Eriko Obusiraamu. Mpulira. Side ya mama. Mama Musiraamu. Oba yazaalibwa Abasiraamu. Sister we yafumbirwa Abasiraamu. Mpulira. Nemwagala nnyo era nga gyembeera yempumulira so genda bisunsa genda Makerere Makerere wabaddewo opportunity ya women councils yali omukisa bw'otaguwambaatira gudduka nja kweyambisa nnyo ebigambo bya Kizza ne Kato from US and Kizza is from Canada yangambye kanka komanyi bannayuganda temwagala gambwako oli bw'ababuulira ku nsobi zammwe mutumenya nnyo ffe abali ebweru nti mulowooza ffe tulina ssente tulina kukola ki naye ffe eno gye twajja waliyo challenges nnyingi so nga bagezaako okunsomesa nti ne every challenge olina okubaamu olina okunoonyamu opportunity nga bo baŋŋamba Nankabirwa kye yabadde agamba kaakati ate mulimu abagamba omukazi oyo n'atukudaalira olw'okuba ye minisita bangi nnyo abo Honorable Nankabirwa government kifuwe wabadde otegeeza ki mu katambi ako era kaavuddewa ne mudumo yavuddewo etulangira bwoti ekisooka akatambi gye baakakwatira nina abaana bentambula nabo buli lwenga nti ngenze eka bamanyi nti ngenda kulambula nnimiro zange mpulira nze ndi mukazi mulimi
nkubiriza abantu okusimba emiti okuviira ddala mu 2023 mpulira nafuna n'ekirabo ekya best grower mu 2007 nga kyakulima miti emiti yes kati sirima miti egyo gyokka nina projects nyingi ekiboga zenkubiriza abantu okukola ngaba endu z'ebitooke emmwanyi kakati twatandika ebya vegetables nti naawe watono osobola okukolerawo kakati corona bw'abanga yakuzingira waka n'abaana nga tebali ku ssomero olina okubanga okola era oyogera ogambe nti nze mu sizoni ya corona nasimba yiika z'emiti 40 nga ndi n'abaana bange kati bw'oyogera bwotyo nti ekyo kye nafunamu ate oba tokudadde kubanga oba okoze mu corona muno tutambuza programs ekibuga era ku olwo nali ngenze okulambula nursery beds ez'enva endiirwa oba bazigaba zonna ne ziggwawo oba zikyaliwo sisobola kugenda mu buli maka kati okulambula kubanga baatugaana okutambula naye bw'eva wano nengenda okulaba nursery bed nengenda okulaba olusuku oluli ku district yawo ndaba amatooke agali musobola okugatema tugatwale tugagabire bannakazadde abali mu ddwaliro enkota nnene bweziti mu lusuku lwe twateekawo demonstration kweruli wano akatambi ako kemulaba kayitawo kyekyo mukyala Nankabirwa kyayogerako genda maaso nyabo kakati ng'ate bwenfunye ne thermometer guns ezo infrared nga nkimanyi nti ku poliisi y'ekiboga tetulina thermometer eyo kyokka abantu babeera babatwalayo buli ssaawa tebabapimye prisons ekiboga tetulina amalwaliro gano gonna Bukomero Wakatwe Ddwaniro tebalina emwe ennungi thermometer eyo egula 7,000 waliwo endala ezibadde zigula 37,5 n'ekitundu naye nga standard si nnungi kakati ebyo byonna ofuna akadde n'ogaa kambitwale naye nkoleremu n'ebirala nambule enkoko zinatute ziri zitya nali naakatwala enkoko ngenda kuddamu ntwala enkoko mutwalo mulamba ngende nziremu ntwale n'endala ebibiina ebigenda okuzifuna babiwandiise bulungi era awo baakwatira akatambi nalina production department bonna nga nyimiridde nabo nga twewadde bulungi amabanga ngambagamba mulabye bye tulambudde kati nze corona ono okuba nti tetukyagenda kuzi fundraising nze gye bampitanga bukedde nga ntalaga eggwanga lyonna kati nsigadde kubeera Kampala kujja Kiboga Kampala kujja Kiboga ate n'ekiboga sigenda mu magombolola eri kubanga abantu ono bajjawo bali waka abantu bali waka ate tokkirizibwa kutuukayo naye bwe njogera ku radio Kiboga nimbaga bannayi mulime atalina nkumbi aŋŋambe ntalina nkumbi njikuwe kuba nazo nzigaba njikuwe ansaba akawunga ng'olina kasooli mu store muleete mukubire bwereere ku kyuma kyange ekyakasooli kiriwo ekyo kiri Kibuga mu tawuni kanza abantu bakimanyi abaagala bakimanyi era n'ab'ekyankwanzi era nabo bajja ab'emasoddaawo wonna mulagi from Kyankwanzi district gyesisaba kalulu personal kalulu bonna nabagulirawo ne bagamba muleete mbakubise bwereere kiro kasatu esukka 50 kuba bannayuganda obamanyi ajja kuleetanga ebisawo kuleeta emmotoka ye nkikube agende yatunde nga nze nsasula amasannyalaze so naba restrictinga kiro 5 so kati kwolwo nalambula ebintu bingi otutta emifaliso ekigenda mu malwaliro so kati omuntu ogamba nti nze nkudaalidde abanaku ekyo ekintu kyali mu stand nze yakyogera weetonde kyali mu stand waŋŋamba mbu neetondera abantu naye nze njagala gwobo neetondera kubanga omutima gwa Nankabirwa si gwegwo omuntu akola ebintu bwe bityo nze nagamba abantu buteekubagiza naye mbagamba nobagamba ekyomukisa omulungi corona wano mu Uganda mwali naye abasawo batujjanjabye abantu baffe tebannafa ng'eri ebulaaya n'olwekyo bannayuganda leka tukole ab'ebulaaya bajja kwagala emmere nga ffe tugirimye mu covid muno kubanga buli kintu neggoowa bamutwala n'amenvu bagatwala ebweru ennyonyi bwe zinaatandika n'ennyonyi ezitwala ebintu tebaziggalawo kago zitambula leka tukole abaana agalenzi ago galeme kulya buli awaka
agali badde ku ssomero kwebaka nga balinda badde ku ssomero agali badde ku ssomero kati abaana baffe tulina baawaka abaana mu bakozesa entuuyo zitulukuke. oyagala kuŋŋamba nti omulamwa ogwali mu bigambo ebyali mu katambi ako kennyini omulamwa gwali gw'abantu kukola tegwali gwa kukudaala nga bwe nakyogera nedda tekwali kukudaala naye bwe ntematema ebigambo ebyali mu katambi ako mulimu ekigambo kye nasinga okwesibako kyali nti korona nze tanyina gwanzitidde ekigambo ekyo kye nasinzirako okugamba nti waali kyetonze tolowuliza nti kigambo kibi ekyo kyewaleeta mu public mwe mutunoonyereza kati wano tuli you are recording me kati biri form naye kwe wagezaako n'obuuza ebigambo ebyo Mukyanankabirwa yabyogererawa nali ku public rally was I addressing people nali mpise b'amawulire nga benjogera nabo nedda kagamba nali mu bulamu obwange eddembe lyange nga bw'onoogamba kaneenywere wala yanzitirani mpulira yanzitirani oli n'addira akatambi ako n'agamba bannange oli akulikodinze oli wakaawo walajasa abantu Nankabirwa agamba ye kasata nafa nagamba nti nze kankole mu korona muno mbale nti nkoze nunze enkoko ngabye bino kubanga sirina gwe naafiiriddwa kize kye ŋŋamba mu nsengeka y'ebigambo eyo yali yeetaaga okwetonda kye nali ŋŋamba nikankubadde nali sinategeera mutima muwakola ki muwakyogerera so generally njagala okugira kubanga lwaki natandise ne Pastor Iga Musumba akuŋŋaanya abantu bangi okubeera nti nno olubiseera ebisinga alina nnyo kya input gy'ayamba oluusi naye yajja n'agamba nti korona taliiyo mu katambi kaali ku TV ya NBS bamukwata n'abalala wamala ogaa nti korona taliiyo n'ayongerezaako ekigambo nti ono gwendaba wano ye ssenyiga owa bulijjo twayita muyegu ne tuyita ki amangu ddala yanonebwa pikapu ey'abakuumaddembe ngamba ekitegeeza mu Uganda mulimu abaana n'ebyana tonenkanyankanya togezaako okwenkanyankanya statement yange n'eyayiga mpulira ojja kubanga sikujajinze bulungi weekubidde era tonjajinze bulungi mpulira kituufu korona taliiyo kituufu gyali atta abantu buli lunaku era tubabala mu kiseera we yayogerera simanyi omusango oba gukyagenda mu maaso saagala nnyo okwogera biri mu kooti eriko yafuna something was it a presidential pardon oza bakitwaliraawo mu kiseera nga tugezaako okugamba bannayuganda bwekugira awaka n'abaana tubajjeeyo ku ssomero omuntu n'agamba korona taliiyo bangi nnyo ate si yeye yekka lwakuba gwempereddeko ekirowoozo ne waliwo era n'omulala era naye era bwakaba be bangi abo tulina obbakwatako amangu ddala nga tebannasaasaanya kuba bo bakuŋŋaanya abantu nga tebannasaasaanya kubuzaabuza okwo mpulira olaba wano ba truck drivers abava e Kenya ne bagenda South Sudan be baleetedde omuwendo gwaffe ogw'abalwadde abafunye korona okulinnya n'okutuwaawaza amatu nga ffe tulowooza twekumye bulungi leero newankubadde nga abasawo baffe bakoze nnyo bajjanjabi naye abalwadde be banaasukka obungi ate abalwadde abatambula attention eyinza okuva ku balwadde olwokubanga kati oli overwhelmed abantu bazze bangi oli n'otamulabirira bulungi kubanga otya okuyingiza omupya buli onakutwala so okwogera nti korona taliiyo tekyenkanyakanyirizibwa Nankabirwa yagambye mukole abantu bajjira ku biroole ekyo mwakikomezza mu kkubo ne mutamalaayo ngozi nagambye omukisa bwe guba guzze gukozesa abantu abamu bali e Kampala naye ng'ate yali badde agenze mu kyalo naye neyeekwasa nti public transport teriiwo naye nga nze nkimanyi nti abantu balinnya trucks ne badduka ekibuga ne beeyuna ekyalo basimbye emiwogo bakoze nali mbeebaza bwebaza so si kubavuula nti balinnya biroole no nali neebaza omuntu eyafuba okulaba nga anoonya ekkuba erimuzza mu kyalo akole era ng'akoze okusinga ono alinda akawunga ffe nga temunnatuwa naye ng'ettaka olirina e Masaka ddene mu kifo
fuba okulaba nti olima olinda kawunga weesibye ku ekyo kikola olunaku kikola omwezi mpulira naye nakiri abantu abalina abantu abo abafiiriddwa abafudde ekirwadde kino tulaba e Brazil kofini ezo ennyingi ennyo tosobola kusanyuka mpulira era olina okukwata ku mutwe n'ogamba katonda wange ekirwadde kino zaakaabya ne pulezidenti w'e Italy katonda wange ekirwadde kino toyinza buteesiwala mpulira naye ate toyinza buteebaza katonda nti e Uganda tekirina tutuukamu mpulira toyinza buteebaza mukama nti bannange ffe tukoze leka tuwekuume kankubadde akaseera kabadde kabi naye ati waliwo ekikyuse Uganda katonda akyatusaasa neweebaza katonda nti ffe katonda akyatusaasa tukanga ate eri America nawa abantu bafa naye ne mu korona muno kiri kyembadde njagala okukkaatiriza waaliwo abantu abaali mikwano gyange abaali mu Uganda wano bwe baagamba nti ennyonyi zigenda kugalwawo waliwo omusijja mwogera yagamba nti nze tebansibira Uganda nino health worker yadduka genda kukola mu COVID umanyi nti be bahandolinga aba corona yeesabika yenna bw'ati alinga nga agenda ku mwezi bayita bagundi Australand mwanyinaze yadduka emisinde adda Boston kola ki kweyamba mbeera eyo agenyigiremu opportunity eyo tikagende kubanga ndowooza kati babasasula nnyo kagende akule gwe mukisa gwenkugamba genda oweeyo obulamu bwo okole so akatambi ako kakyusibwa nnyo ne kalaga omuntu gwe kayogerako nga sinakabi kasinye nzikabwa kwogera nze yakakyusa naye nga tonsinkanangako tomanyi tosobola kulwa mu buweereza buno obw'okuyita mu kalulu era ne mu katambi mwalimu nti akalulu abba kabbe si bakalulu oluvannyuma lw'okuba akatambi ako abantu bajjanga batandika okuwa kunankabira obujulizi eyo ngenda gifuula nnyo nsonga nga tumaliriza ne kutwalira budde obujulizi obwo obw'enjawulo era nja ku vidiyo eno ngenda bateerako kye bagamba linankabirwa kyagamba abagamba okubba akalulu ebyo byonna nkale nga biwabiwulira bingi nnyo bikyali mu mmeeza oba mu ffumbiro lyaffe nga tubadde tubifumba okubikuteekawo nga gwe situnakufuna kakati onarebo awo ntandiikiriza okutegeera point gye nsise mubiri nti nakumisquotinga the issue was about kukola kuba okusinziira ku byendabyeko bino byendaba there were so many projects running on the day lwakuba ate ekizeemu muzze ne mupaintinga ekifaananyi nti NRM mutandise okuva ku mwakiyita mutya si kirabidde baali bakiyita 10 point program 15 point program zaali 10 zaali zasooka 10 gwansinga okumanya tuteekamu environment tuteekamu temudaivatinze nnyo okuva ku kyabaleeta emyaka 25 gy'osaavinze olaba mutambula principle nnya eza NRM mwozingiramu biri byogamba 10 point program principle ziri nnya principle esooka ya democracy twagamba tulina okuteekawo democracy abantu balina okweyogerera abantu bakoze radio abantu bali streaminga bali online bavumanga bwe baagala abalala bawaana eddembe eryo lyo gye liri era kati buli muntu amanyi next election bwe weesimbawo ku luno n'ogwanga ng'oweepikira omuntu ogamba nti oyo 2021 tajja kumpona abantu balina confidence eyo that is democracy environment mugitaddewo number 2 twagamba tulina okutambulira awamu pan-africanism tulina okutambulira awamu tukola akatala akanene President Museveni abadde champion twagala akatala akanene kyovulabanga pan-africanism twagiteekako nga principle kakati ate patriotism okwagala President bwe yagamba nti oba tuddemu tusomese patriotism tukole patriotic clubs era ne mumwambalira mwoyo gw'eggwanga tebamusomesa mwoyo gw'eggwanga aliwa
nga ne kati buli lwakutaana abantu bakyagenda okusaala mpulira nga buli lwamukaaga abantu bagenda mu masinzizo era ne basoma ekitabo kyekimu bayibuli ne ku sande era tukyasaba omanyi we tusinziira ogamba nti okujjukiza abantu for example si buli muntu nti yagenda mu nsi kalwane eriyo abawulira obuwulizi kiki bagenda kulwanirira eddembe nze ngenze oli n'agamba so Honorable Minister Nankabirwa patriotism wammwe ffe lwaki oluusi tumukubamu ebituli nti ajjira nnyo mu yero mujjirako n'ennyingo zammwe ezisomesa ebya yero nga musomesa ffenna wamu nti obutabo obwo kwegamba ffe tukirabanga abazze tuyinstigatingamu bwe mutyo bwe mwatandika mucaka ku byalo mucaka ne mumudi campaign nga naye mwafiiriza bannayuganda mpulira bano abaana b'ennaku zino abalinga ensoogasooga omenya bumenya bwoti mpulira abaana bonna baali badde bayitako ekyankwanzi kati it is a leadership institute national leadership institute mpulira abaana ne basooka bababangula n'agenda mu nsi ng'obwongo bwe bugaziye so patriotism is our principle number 3. Principle number 4 is social transformation, economic transformation. Programs zino zonna z'olaba bonna bagaggawale PMA, Plan for Modernization of Agriculture, bino simanya kakati emyoga twagala kukyusa mbeera z'abantu nga tubakwatirako social economic transformation. Yes. Ye principle number 4. Kakati tulina kye twawukanyeeko. Mpulira. Bino ebirala biva omwo 10-point program biki biva omwo. Ekivunaanibwa mu ebyo byonna nti oluusi birabibwanga ebiweebwa abo bokka ababawagira. No way. Social economic transformation ejja endokwa ne zigabwa n'addi zireereeta ebiri improved naye ne kirabibwa nti ate mulondo bamwani gwe mubiwa atayimbye ekitiibwa ky'NRM ayinza obutakibifunako. Mwe muli amalwaliro, mwe muli enguudo, mwe muli bwe tuba tugaba ebyuma road construction units tetulina we tugamba nti zijja kuyamba bayero bokka. Mutunuulire ebintu ebinene bwe tuba tutambuza masannyalaze tetulina batugamba nti akatundu ako tekawagira nnyo tubuuke tuwa awalala. Ebeera general policy nti every sub county ejja kubeerako eddwaliro health center 3 abagendamu tojja kumala basaba kaadi za bibiina ddwaliro ly'abantu. Bwe tugamba nti buli sub county erina okubeera n'essomero lya gavumenti erya senior abaana abanaasomeramu tojja kubasunsula. Bwe gaba amakubo nga gakolebwa abagayitako bw'ova e Kampala kati buli luguudo olufuluma Kampala nga lugenda ku booda luli tamaked oba luyise mu district etawagira gye tujjayo 30% oba luyise mu 90%. So kati eyo endowooza yammwe singa tubadde nga tubatwala ekyankwanzi wali badde tufaanana bwoti. Mpulira. Endowooza yo yali badde endala. Anti batugamba emwanyi bagabirako eriyo district mu Uganda nga budget esunsulwamu nega nti bano tubawe katono kubanga obululu bwabwe tebwawera. Tekiriyo. Kyamaani w'ekiboga kyafunye kyamaani w'eggulu atali wa NRM budget ye n'abafa ab'e Masaka aba DP Masaka ba MPs abatali ba NRM bo bafuna sente ntono aba MPs ba NRM simanyi misaala gyabwe yaginoonyerezaako ndabe ffenna tufuna kyenkanyi nga bamemba ba parliament naye nga ani minister of finance omukulu Yoweri Kaguta Museveni ye minister of finance kyekyo kyeŋŋamba ekyo kyennyini senior world over ezo budget ziba za executive okay ate nga minister owa finance omukulu ye president fa tudelegatinga tumuyambako byani kakati bw'aba dictator yaligambye tuweeyo extra allowance abe NRM tukiyingize mu budget naye president kye yakola yagamba ebibiina by'obufuzi
byonna biweebwe ssente okusinziira ku muwendo gw'abantu be mulina mu parliament. Era ssente ezo aba DP bazifuna, aba FDC bazifuna, era ziba tezinnajja babeera ku bunkenge iyo basente zaffe zijja ddi. Muzibasirikira ku akaunti zaabwe wabaayo nampala zinona. Tekisoboka. Tukolagana bulungi n'aba nze ofiisi yange eyingirwamu n'aba opposition. Honorable Minister. Bajja ne bakugamba kino bwe muba mugenda mu cabinet ekintu kino kirwaneko owa opposition n'akutuma kubanga bo cabinet yabwe yakisiikiriza. Mpulira. Teteeka mu nkola ewabula bimwe bye muteesezza. Ffe tetuli mu lutalo. Honorable Minister agenda kusimbawo akati, ogenda kumaliriza, ogenda kutuwaayo obubaka mu dakiika 5 ezigenda okubulayo. Nsonyiwa okutwalira obudde bwo obungi nkusanze olina tight schedule. Badafu abatulaba agenda kuba maliriza Minister nyina ebimulumizibwa ebyenjawulo ngenda bimuyitiramu abeere nga bitugamba. Kino ekitundu kampozingeko ngendeko obulamu bwakama baffe ate nkomewo tusiibule ne Honorable Minister Ruth Nankabirwa ate nga yemubaka omukyala w'abantu b'ekiboga ate era mu koowa eryo ye nampala wa NRM lwa nampala wa gavumenti. Wali wano yoyo golaba kale katugendeko mu kitundu kino nga nvudde mu Bulango ate nzije mubuuze ku bimulumizibwa naddala ku social media naddala n'ekirala ku online ife kwe tukolera.